sooka lujonda bakonga tunagenda omugwano gunsuuseeko dya amaaso ga myuse fannagana ng'aliko ekikola gyonyambe gwayongeza giya kana akataala kolesa okumi nga kazimira lwaki todda n'oyongeramu efuta olaba ne bulwa gy'olaze omutwe guuma gabe muggeyo ettisesuwa Girl, I love you, yeah, and you know. Alhamdulillah, 2022. Omulungi yekumide ku Good Talent okola kyamanyi nnyo gwasinga ddala okubeera wakabi. Yes, amawulire ge tukutuusizaako ge g'omunene mu ggwanga mu kisaawe eky'ebyokuyimba si mulala Jose Chameleone oluvannyuma lw'okubeera nga nte ku gaali z'alina nate era asobodde okubeera ng'ayongerako eggaali empya eri mu kika kya BMW X6 ng'era of course eno yagambye leero sijja kubeera nga ndekako ennamba egirako wabula ngenda kubeera nga ntekako ennamba eyange. Tukimanyi bulungi nnyo nti hard work forever pays, oba buli lw'okola ennyo osasulwa oba ofunamu ekyo ky'oba okoze. Omuyimbi Joseph Mayanja nga erinnya ery'oku stage Jose Chameleone wala yakitukakasiza bulungi nnyo nga bwe kiri nti kituufu oluvannyuma lw'okubeera nga nte olunaku olw'eggulo yasobodde okubeera nga eggaali ye emutuukako era bw'ate bwasobodde okubeera nga nte naye asitukiramu asobole okubeera nga amawulire agatuusa ku bantu olunaku olwaleero bwakedde wali ku Instagram ye n'abeera nga nte asharinga ebifaananyi ebyo eby'eggaali ye empya BMX n'agambye eno moroka ya bbeeyi si yakwerijjako era nga woba ogiramuzaako mu brand mu nyini nga oba ogijja mu bondi moroka eno empya BMX6 eri mu range ya $673 paka ku mitwalo 11 walayi sigenda kutawana kuzikyusa kuziza za Uganda kuba nyinza n'okubeera nga ngwirawo eddalu. Yes, BMW X6 eno nkola ya mu Germany and of course ngera erina buli kimu nga bwe ngambye nti eri ku mitwalo eri ku nusu omitwalo 673 paka ku mitwalo 11 kisinzira goyagala ng'eri mu brand ki obanga eyimiridde etya n'ebintu ebiba bigirimu munda ze sente z'oba osasula. Kati eggaali eno bwe yamutuuseeko kugamba amawulire yasobodde okuba nga agasharinga ne bantu abamwagaliza ebirungi n'abeera nga ate n'eggaali nayo agiyingiza mu parking ye ng'ajjukira eno gaali yokka si gy'alina oba si y'emu ku z'amaanyi z'alina. Tukimanyi bulungi omwaka oguwedde yali yasobola okwetuusaako wali Land Cruiser V8 nasobola okubeera ng'eyimirirawo Range Rover n'ebeera nga weeri kakati empya gyayongeddeko yene ya BMW X6 nga of course nayo eri awo era nga bw'oba ogenze mu parking ya Jose Chameleone moroka zoyinza okusanga mulimu Escalade, mulimu Benz, mulimu Land Rover, mulimu Super Custom kakati yiyo n'endala nayo agigaseeko ng'atajjukira omwaka gwali gwa 2021 yasobola okuba nga avaayo n'abeera nga agula amaka oba nga agula ennyumba wali mu ggwanga erya America oba gye tuyinza okuyita mu USA nga we twogerera ssaawa zino mukyala we Daniela Atim gyali era eyo nga gyasimba amakala. Ge amawulire agaliwo okuva muri Island oba mwenna abaagaliza famire ya Mayanja ebirungi nammwe abawagizi ba Jose Chameleone and of course n'abaagaliza Ugandan Music okubeera ng'ekulaakulana. Omukulu Jose Chameleone we yatukubyeko eggaali y'omuggo gw'emmotoka BMW X6 esente ziizo abaana bakola so kakati bw'oba okaaba obwavu kaaba mpola eggaali yo giraba enyiriranga muntu. Ge amawulire agaliwo right now Jose Chameleone yatukubyeko omuggo gw'emmotoka. Sigenda kuba nga nsukkawo ate kambeere nga nkwerekereza tuddemu tusisinkane naye nga sinakufiira nyamba subscribinga likinga commentinga Mukama Katonda abe